tukwata bintu bya oba Kenzo tukwata bintu bya Bobiwine byonna n'obikanyuga ebbali ne Bobby takwata bintu bya Kenzo byonna n'abikanyuga ki balwanirira ki bonna kuyamba nze omuyimbi ku lw'obulungi bwa industry era tewaba akyaya munne okitegedde oyo bannange ombiro tujja all those are big mountains now olusozi tosobola dusendawo mu lunaku luki tekisoboka lunaku lumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama yebazibwe atenderezebwe yatonda eggulu n'ensi. Nze Ibrahim Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Tukyalidde omuzadde, tukyalidde omusumba, tukyalidde omuyimbi, tukyalidde businessman, tukyalidde Munnayuganda, tukyalidde omulungamya. Omusumba Wilson Bugembe owa Worship House enansana. Musumba nkwanirizako ku show. Nsaba obuze kubali mu kutulabako akadde kano. Malamusiza nnyo. Sanyusa balabako ewaka wange ku luno. Bulijjo nange nkulengera eri. Amina. Naye watandika nkulaba. Ebiseera ebyo. Katonda abadde mulungi. Era tumwebaza. Nkulengera nenga Ibra. Kama yebazibwe nnyo. Amina. Banga ddene. Kuviira ddala Mukamunye. Red Pepper. Star TV. Tutuno Kusubi, Radio, Tutuno Spark TV. Tutuno Star TV, tutuno paka kati ku Extra Digest mugoba nsonga. Amina. Olugendo terubadde lwangu naye ebibala tubiraba. Terubadde lwangu naye Mukama yebazibwe. Nange nkulaba ne nkusanyukirako abantu kama kuwadde favor. Amina. Nsanyusa okulabako era banga Ibra jangu waka. Era nkwebaza okuba nti onkyaziza at home. Abantu wajjawo rift between obuntu n'emirimu gye tukola. Emirimu gye tukola gitwala ebirowoozo by'abantu ne beerabira obuntu. So abantu tebakyatukyaza nnyo mu maka gaabwe. Tusisinkana nnyo ku wotero, tusisinkana nnyo ku ofiisi z'abantu, tusisinkana nnyo ku mbalama z'ennyanja. Abantu batyamukko okukyaza abamawulire ewaabwe. Ate nga batuufu. Tutandikirawo wennyini Musumba. Lwaki buli olukya abantu baanaadamu twongera oba bongera okuggwamu ensa? Lwaki ebyensi bitututte nnyo oba bitutte nnyo abantu? Oyagala nkuddemu nga nze oba nga pastor? Ng'omusumba of course. Nga pastor, Bible byonna ebyogera. Eyogera ku biro eby'oluvannyuma. Gwe imagine omuntu agenda nakuba mu Nesas n'agenda n'ali ekyeggulu. Niye bakanga talina na kintu kyonna n'alinda omulimu omulala. Naye Bible eyogera ku end times. Endwadde ezitawona, entalo ennaku zino badde ntunulira ensi yonna entalo everywhere. Congo balwana, Russia balwana. Oba kitegera like different nations. So ndowooza tugenda tusemberera ebiro eby'oluvannyuma kuba byonna biri mu Bible. Manyi buli kintu ekipya kibeerako n'ekitabo kyakyo kye bayita manual book. Nyinawe nagula ka closet. Mbutegedde buno akaliko engoye nga kalina piece of cloth then ne metallic. Twakapangira weeki. Bwekapanga bekagweno. Bwekapanga bakoli byagana naye tekaliko katabo. Akakoogerera. Oliwe yaleeta akatabo kaako. Dakika zaali zizo nga mumaliza. Nga 10 nga tukapanze nga tugoberera akatabo. Kati bulamu bw'obanga ogoberera bulamu buno bwe tulimu si bwaffe Katonda yabutuwa. Naye buli kipya oba mmotoka oba rediyo oba simu kugirako kaki akatabo. Nze ndowooza Bible kitabo ekyo kitukuvu kitubuulira buli ekifa mu nsi. Era bw'okigoberera bino Bible yabyogerako, bino bannabbi babyogerako. So if I'm to answer you from the pastoral point of view, ndowooza teri kipya. Okay, on that very note, mukulaba okukwo
abantu omwaka guno 31st nga to crossing over to first 2020 to crossing over to 2023 nakola post ku Facebook ne ku WhatsApp status yange nengamba nti abantu bongere okunyweza enkolagana yaabwe ne Katonda. Oh wow. Era nkikozesa nnyo mu biseera ebyenjawulo mukulaba okukwo ng'omusumba lwaki abantu baali ongedde okunyweza enkolagana yaabwe ne Katonda. Akagambo kulikayo daddy kulikayo mami okamanyi ng'ovuddeyo ku mulimu ewaka. Omanyi lwaki tukoogera si buli afuluma nti adda. Akagambo wasuza otya nno maama suza otya nno taata okawulira si buli eyebaka ekiro nti abukeeza azuuka ku makya. That's the simplest answer I can give you. Omulimi asobola ogenda n'asiga ensigo n'agifukirira ne bw'osiga ensigo za kasooli oba bijanjaalo ku lunaku lumu mu dakiika y'emu n'ozibika n'ozifukirira tezimera lumu. Okitegedde okumera kwani kwa Katonda. Era omulimi talina buyinza yagamba nasize Mukama mbeere nkolaga lwaki n'okunyweza enkolagana yo ne Katonda. Osobola ofuluma kirumira yafuluma teyadda Yesima yafuluma teyadda. Okitegedde kiga kati okufuluma n'oddeeka Katonda yakikola. Lwaki omuntu yandiyogedde okukwasaganya enteeka obulamu bwe enkolagana ne Katonda kuginyweza. Ogenda mu saluuni n'ogamba baba owa saluuni nti nakuza nkusale style kinaga zimaleeko bwe zitadde. Okitegedde kiga bwe malako gwe zimaleeko olina obukakafu nti Katonda ajja kuba mwesigwa azimeze. Era bw'ayitawo weeks 3 nga tezidda 2 otandika okweraliikira nti enviiri zange bannaani. Era otandika okunenya kinyoozi nti wakoze ekyenviiri zange. So waliwo ebintu ebimu oli ne bwaba musa ne bw'otwala ng'oli mugagga muvundu n'otwala mu ddwaliro erisingayo oba Mmengo oba Mulago oba HK ene nice hospital n'ogamba ngenda kuwa sente zange kakasa ndi mukyala wange n'omwana bavayo muleeba teri musawo azikwata because taina maanyi ago agamba ekyo kya Katonda yakikola. Okitegedde kiga kya Katonda. Ne bookera ku makya n'ogamba nti omwana wange ono mwagala nnyo kamutuule kumpi kansule kumpi naye taloota ekirooto ekibi tekisoboka. Era azuukuka tikikinga maama wooli kitegeera. So I hope I answered you. Extra digest mugoba nsonga n'ensonga enkulu nti ye yakutonda njagadde kuleeta just ebikulaga ebya bulijjo nti olengera omuti ogwo empewo egufuuwa naye empewo evaawo eraga wayakala ki tosagidefining tosobola bingi nnyo ebiraga Katonda eggulu okutali mpagi. Lwaki ekyennyanja tekisobola kubeera mu kibira kiziira? Lwaki enkima tesobola kubeera mu nnyanja? Ebyo Katonda yabikola ki? Lwaki ntudde wano? Lwaki oli wano? Okitegekega abantu nga baagala okuwuliriza Ibra nga naawe ozukka n'obujonjo mu maaso nga naawe olinayo X agala tombulira. Okitegekega nga naawe oli muntu nnyo ogenda mu bathroom n'osaba toilet paper. Lwaki bakutwala nti gw'oli wanjawulo nnyo nga naawe olina ebbanja olina omuntu gogamba wayi nja kukusasula nkwataamu. Oba kitegeera. So Katonda ye byonna mu byonna is the alpha is the omega. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli ne Pastor Wilson Bugembe owa Worship House e Nansana. Bwe tumukyalira aba bwe tukyalira abantu abali mu kiti kino tutunulira ebintu bibeera bingi tewabeerawo nti kino bakiri because kati tetukola nnyo mawulire ga kunoonya muntu nti waaguddewo kino. Abantu bano baba n'ebigambo oba words of wisdom ebigatta ku community oba society gye tuwangaalira. So once in a while tugamba katubanoonyeko babeeko ne kye bagatta ku community oba society gye tuwangaalira. So that's how we do it nga extra digest mugoba nsonga. Musumba edde nnyo ng'owamawulira kkubira nti nkwagala omuntu anogera twa nkoze ekyate nga tannaba nakugamba lwaki akkubira Mukama Katonda omutima twa olaba essimu ng'evuga nawe noga ayayay nkoze eki ama yebazibu tuwayo ennaku bweziti nti Ibra ze tunyumyemu. Amiina. Ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi nnyo. One,
tetusobola kubuusa ng'omusumba nga omuyimbi era nga a senior citizen or almost there to become a senior citizen. I'm 38 years. So you're almost there. Senior yani? 40 and above. Senior citizens of the nation. Complaining and so very soon you're there. Me. Inshallah. So, Musumba, scenario yokufa kwa omubaka Katolu Bwama, then along the way, church negamba tejja kumusabira olwekyo ekyaliwo nti yakyatulanga lunywenga mulamu agamba yayina essabo era bwe nali nkola naye interview nz'omu kubo era yakyogera, it is on record, siwanda mufu bigambo mukamwa. Eddiini oba amadiini gali so clear mu bintu ebimu, so ne basalawo ne bagamba tebajja kumusabira because ayina gye yali asubscribinga to abantu bawe endowooza zaabwe, abantu beetemamu, abantu abamu ne babireka ne biyita. Mu ggwanga Uganda tulina omukisa nti ne gwe kitakwatako adibeetinga ku kitamukwatako. Ekyo no tukyebaliza Katonda. Unlike other countries, of course. Tukyebaliza Katonda mwana ono. Ntegerekese mzee. Yeah, so one, as a pastor, what is your take over that? Ekisooka saagala nga bwogambye saagala kuwa mirimu gitali gyange. Sinza ayogerera ekereziya, ensonga zaabwe sizimanyi, oba okitegedde, kyemmanyi nti ekintu kyonna ekimazeewo emyaka 10 okirwanisa mpola, okitegedde, kiba neki n'emirandira ng'ate giggumidde. Kale sandyagadde kulwana n'ekereziya nga neefuula omwogezi waayo. Ndishuwa balina points zaabwe naye nga nga esinze mwogezi so sijja kukemebwa ziyingiramu. Naye nze ekisooka Uncle Katolu Bwama namusinkanaawo minisita omu oba wa finance yali ayanjuza muwala we 10 days I think before he passed. Ne tugenda awo Kayunga ng'agenda Ejjinjaboddo, so ne musanga ng'avaayo ku mukolo. Kaakati ne tudda ebbali bannange twanyumya ne Uncle Kato. Kuba Kato yali musajja mugezi nnyo. He was a genius hiding in a hard skin. Otegereje yali mugezi nnyo naye nga akweka kyali mu being okubeera ne skin like enkambwe embu naye nga bw'omufusima ennyo omutima gwe nga mulungi nnyo ate nga mugezi nnyo. Kaakati natula ne Kato nze nali simbyanko Kato bwentyo n'abaako ebigambo bye yaŋŋamba era bwe yafa nagamba Mukama wali ontumidde mubaka. Ebigambo ebyo nsobola obikolaki kuba osobola okumala omwaka kati nga nze nga simulabye oba okitegeera naye Katonda n'amukolaki n'amundeeterakaawo ate n'afa mu nnaku mu weeks 2. Kaakati nali nkyalina a very fresh memory. Secondly, Kato oyo lwe yajja mu church ku celebrity Sunday yagamba Bugembe jangu ngenda kubulira ekyama konze kyama ki maze emyaka 2 sirinya mu church yonna nesebo mumpise nenzija weebale ate nompulidde bulungi bwe yaŋŋamba nemugamba munange seeno yoke kanisa ya Katonda n'abaana be oba omaze 2 oba omaze 3 so nawira bulungi nti nasobola okonvisinga Uncle Kato okuva mu saboze ezo lyawananga najjako mu church. Ekyokusatu nze ndowooza Luka 15 eno nkulu nnyo egamba nti waliwo omulaalo omu yalina endiga ze 10 nga zirundira kasozi agenda ozibalaabala ng'emu ekoze eki ebuze n'alekawo 9 mu 9 n'asaggula ettale anoonyeemu eyakola ki eyabula. Nze ebirowoozo biriwe nti okusooka naziika ewa Uncle Kato ng'omuyimbi
okitegeera nga muganda wange mu art nalumwa era njukira twayingira mu National Theatre nindaba Mariam Ndagire ng'akaaba nze sirabangako Abe Mukibi ng'akaaba okitegeera sirabangako Alex Mukulu ng'asirise nnyo bw'ati awotose okitegeera nalaba John Segawa nalaba abantu bebaga nti these are betumanyi nti abo tebayuguumibwa naye nabalaba akoolo nga bayuguumye nange nempira amaziga ngampitamu kakati nagende wakato nga muganda wange mudongo munange oba mu fellow artist ekyokubiri okugamba kubanga bwoga nti ono afudde waliwo ababe abagala okuloyebwa emyoyo kati nze omufu ye asirise awummudde ne b'omusuna tawulira ne b'okola kitawulira naye mukyala waawulira abaana bawulira okitegeera sisita we awulira mikwano gye giwulira kati awo ndowooza nti wolekera 99 eziteredde noonoonye eneemu okitegedde Bugembe singa afa kati oba Ibra bw'ofa kati all the biggest people YouTubers and TV presenters will be there kati bwoga nti nze mbadde musamize ndituwa bw'obadde osamira nabo okitegedde nabo balumiddwa nnyo bagenda kutuulawo kati nze gwe mukisa gwange mbagaye bannange waliwo omwana eyakola ki eyazaawa naye bwe yadde ewaka taata we yamukola ki yamwaniriza n'amuwa olugoye olweru byebigambo bye nayogera mu National Theatre era byenzizeemu wano n'amuttira ente naye omwana oyo yali yayonoona ebugagga bwa taata we agamba taata we tinze mpa ebyange ngende mbirye ngende n'agenda n'azaawa bayibuli ga n'agenda mu nsi ey'owala actually ye taata we yayogeranga nti oyo mwana wange kumpi yafa oba okitegeera mwana wange alinga eyafa n'atwavuwaza n'atuzza ku zero n'atwala obugagga n'abwonoona bwe yamala obwonoona n'agamba naye omanyi n'omukozi mu nnyumba ya kitange asula bulungi okusinga nze kansimbule enzireyo ewaka taata bw'anangoba okitegeere amakulu gakyo asetinze mind nti sisenga sikojja wabula taata yalina ekigambo ekikola ki ekisembayo ekyenkomeredde kuba gwe nakosa era banabo okukyalo nabo nga bwogambye buli muntu aba n'opiniyoni ye era bw'asimbula ndisuwa yajja ku kyalo bagamba okimya ebirala okitegeera kyega okimya ebirala oba kitegeera okuvumibwa kwonna naye ng'azibye amatu ng'agamba sifayo kyalo kye kigamba naye taata kyakola ki kati taata bwe yatuuka ewa taata teyamuganya na kunnyonnyola yamuwa ki haga naye omuzadde we yalina abaana bameka babiri waliwo ono omutuukirivu tasobiyangako taata we n'awuliramu bubi kubanga oli bwe yadda ne bamufunira engoye ejjukira awunya yenna ne bamufunira engoye eza bafuta linen ne bamuttira ente ne bayita ekyalo ti omwana wange yali yazaawo akoze eki akomyewo ne bamuttira ente yasava ono omwana omutukuvu oba kale omulungi najja n'agana naye taata nga sikutegedde omyayo yakubba nakuze nakola nze ate goyaniriza taata we namugamba I love you my son kubanga bulijjo nŋumirako gwe gw'omutuukirivu naye n'oli mwagala nga bwe nkwagala era bukyanga agenda omutima gwange tegukola ki tegutereeranga kale mwanirize kati awo wewali abo abaana babiri nerero tukyabalina mu nsi era story eyo bw'oginyumya enzijjukiza ezimu ku nnyimba zo nti kati komawe kakitawa akulindiridde kubawazaalibwa kakati ako kenjagala okutegeeza ffenna aboonoonyi oba wagenda wa omwana eyazaawo akiikirira gwe atali katonda ali ku gwe omusamize ali ku gwe weewunye ku ffujjo lyokoze katonda lwaki tofa kubanga alinda okomewo otegere kigamba ku bintu byokoze nyina we nali mpite nansana nengwa mu babbi eye nga bakute n'emmundu bati omuyayi nangamba pastor omanyi nange nsabirawa tuyiya kimu kya 10 naye nanyamba nempitawo nemugamba bw'ojja ku kyakyo mbuuzaako naye leero simulabanga tasobola kweyoleka kakati buli muntu
oba wagenda waliwo omwana yanyumiza nanga nti ye yafuuka omubbi ng'alinnya n'ennyonyi bwe bagamba nti te Dubai oba Qatar oba gundi oba mu Europe waliyo ekintu alina abamuwa ssente n'agenda ebweru akole ki abbe waliwo omusajja omuvubuka yantunula emaaso yavuga emmotoka primo n'agiteekaawo nanga pasita emmotoka ngaeyo giraba nti tewali kisi kitaliimu ate tewali nnyumba ennema kutuukamu omwana yantula amasiro nga pasita totya wagamba ova ku bbala topiipira ti naga nti nze nijja ekiro nassa omuntu nempulira bintamye okitegeera kyegamba wali osanze kiranga omuntu okugenda nga mukama ono ntegedde waaki naye nga mu mmotoka yange eyo tewali kitaliimu naye n'oyo Katonda amukola ki amwagala yendigera eyabula era Bayibuli egamba nti bw'agiraba akola embaga n'agamba endiga yange zaali 10 emu ekomyewo kati zenkana. On that note still era Mama Fina yalangirira mu lwatu mu lujjudde nti oli omu ku basumba be n'omusumba Bugingo mwe muli musabira era n'abakwasa eddimu n'abakwasa eddimu n'abakwasa omulimu ogwo munnamungi w'omuntu eyali alaba physically n'abali ku mitimbagano era that message went viral even mu diaspora yatuuka ne mu Uganda bonna yasaasaana. Ekisooka Mama Fina yeebale nnyo kubanga bw'oyogera ensi yonna neewulira obeera nange ontunze okitegedde nti siri muntu mubi neyanza nnyo nnyabo neyanzeeke. Ekyokubiri Mama Fina muntu mulungi nnyo newankubadde si mulokole. She has a very good heart. Yeah. And I speak that kubanga mbaddeko naye. Naye okubeera omulungi kyokka tekikutwala mu ggulu. Kati nsabira Mama Fina awangaale nnyo. Era mu kuwangaalako omwo ekimu ku byensabirira abantu banvumye nnyo ne kunjerega kyaki yaffe lwaki muleeta abantu nga Mama Fina. Naye ne tuguma kubanga Katonda kwagala. Nze njagala Mama Fina saagala mbeerawo nti Bugembe kiki anti Mama Fina yagambye nti esawa bwali baafudde bamusabire kwega tubeera ate kwesunga kusabira mu okufa kufa bannange. Kakati ngamba abantu Mukama nnyambire Mama Fina alokoke. Abantu bonna be yalagirira mu ssabo nga tannafa Katonda mu ngeri y'emyaka mingi tulabeko Mama Fina phase 2. Ozitegedde phase 1 tugirabye misambwa mugende mu ssabo biki Katonda ono musaba kuba Mama Fina mutima Katonda yabulamu Yesu yeka alokoke. Ate tufune Mama Fina alagirira abantu mu church okumanya wa amaanyi yayogera statement eyo ensi yonna negikola ki negiwulira. Kati imagine singa Mama Fina mu Bible mulimu abantu bangi abaali abazibu nnyo Mama Fina biwero ba Saulo yali mutemu n'alokoka n'afuuka ani Pawulo. Kakati kisobokera ddala okulaba ku Mama Fina omulokole okitegedde a good heart ng'agita omutima omulungi ng'agutaddemu ne Yesu nga ne mu ggulu agenda kubanga bw'oba olabye akafaananyi ka Yesu ku musaalaba nsonyiwa ngenda kugamba Yesu mungi wakyadde wa pastor. No problem. Yaliko ababbi bameka? 2. Omu wano n'omulala wano naye ng'ababbi bano bamukwano omu n'amuvuma n'amugamba naye ggwe Yesu nga weefuula wakabi emmanga eyo bw'ozuukiza bano oba okola bw'oti kakati wejje ku musaalaba naffe otulokole. Mubbi munne n'asooka amugamba gwe totya Mukama ffe nno tulina omusango naye ye takola ki talina musango talina oli namugamba weerokole naffe otulokole yavuma muki muvume naye oli namugamba wamma Yesu bw'oba otuuse mu bwakabakawo ndi mubbi ebyaddala naye nkusaba nange omwoyo gwange oguwa obulamu obulungi nange ontwale mu ggulu. Ono yavuma Yesu yamuddamu kigambo neki kyokka eyasaba okulokoka ye n'amugamba leero ŋŋenda nawe. Kati sitaani yali alinze ababbi baaba 2 yafunako munambuza munnaaliwa nti bibadde siriyasi banyumizaamu awo nze nvumye muvumi oba okitegedde kasitaani agaganaye kakubira ddala omusajja agaba obulamu n'omulaba n'ovuma muvume. Kakati kikyengezako okutegeeza nti wadde ono yali mubbi ku musaalaba naye Yesu yamusonyiwa
Nanga ayogera naawe Ibra situukiridde. Naye bwe nfukamira nenenya Katonda wa kisa. So nsaba Katonda Mama Fina awangaale nnyo. Sigenda kudda wano kwesunga lunaku bana Bugembe bamulamira okuzika Mama Fina. Bugembe kiki anti tuli wano twetegese okitegedde alina okuba omulamu. Okitegedde awangaale nnyo akaddiwe akotekote. Naye nsaba the last phase of Mama Fina ebeere ya church. Sigamba church yaffe. Sigamba nti komawo mu church yaffe. Ngamba abantu komawo eri Mukama Katonda. Tulabe ku Mama Fina aga bannange. Kwa Mama Fina oyo ne Katonda yamutestinga ko yajja ku worship house. Twamuyitadde waggulu ku stage n'agaana. Naga abana wagula wali omuliro. Twali ne gundi ku mbaga ya Rema ne abuchaze wa super. Mama Fina naja nagamba abu. Onono ye pastor wange. Olwo kino Mama Fina kiyakola ne kinyumira nnyo twali tuzika radio. Nasituka mu ekelezia nampa haga. Olaba okwagala. Kubanga akimanyi nti tumwagala. Obo kitegeera. Kakati abu namugamba nti Mama Fina yagamba abu olabye pastor wange ko abu pastor mbali manye nawe genda kugamba olabye ku musamize wange. Mama Fina namugamba tokiddangamu. Ntirwaki nakyala mu kyaki y'abo abaana nansana balina Katonda tebanneetaaga namuwulira. Ate nga nange naliwo kwatwa mga komawo nagasidda ku kituuti mu mpenjogerere no wansi. Kitegeeza yamanya nti sitaani gyali Katonda gyali bwekiri. Naye Katonda asinza sitaani amaanyi. Kati nsaba Katonda awangaale. So sigenda kudda wano nga nesunga tuzikadde Mama Fina bannaamira. Nsaba Mama Fina alokoke. Tulabeko ku Mama Fina alagirira abantu eri Katonda so simusaba. Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Musumba njagala tutunuulire embeera egenda maaso mu ggwanga ogiraba mu kisaawe ky'ebyamasanyu art and entertainment. Kenzo n'abayimbi abalala bangi nnyo batandika omuyiggo gw'okutereeza omulimu gwa music. Era nga mu kutereeza kuno bayina entuula ez'enjawulo abayimbi ab'enjawulo basubscribinga to that era nga bakkiriza nti with time buli kimu kijja kuba kitereera. Ebyokulabirako bye bagamba nti balooya bayina law society ne associations ezibatwala, abasawo bayina ezibatwala, ba midwife oba ba nurses bayina, ba engineer balina, abasurveyor balina, abamawulire balina, that is Uja, USPA n'ebirala bingi nnyo. Olwaleero luno abantu balina mixed feelings about the federation ekulirwa Eddie Kenzo. First things first, do you subscribe to the federation of Eddie Kenzo? Yes, I was part of the early few people meeting. Naliko meeting ya watu nga bana nga Kenzo atuyitiramu. Mwali Mundo Zanze, Shiba, Palaso, Kenzo, bani omulalao. Kati nempuliriza. Sawuliramu politics. Nawuliramu kuyamba mulimu kutereera. Muyimbi. Oba wa secular oba wa gospel. Nze ng'omuntu nengamba ekintu ekyo bwe kibanga bwe mukitugambye bwe kiri kijja kuba kirungi nnyo. Okitegedde bwe kibanga mukitugambye bwe kiri. Kale ne tugenda ne twongera okuwera. Ne ntuulayo era naliyo. Era bwe baatuka okulonda kuba njogera twali bangi awo. Ani abaakulira federation yenu. Baatusomesa. Buli muntu nga bangi abaagala okukolera. Nze yawanika omukono ne nnonda Kenzo. Nze yanominatinga Kenzo. Era nazza Kenzo ebbali ne mugaa Kenzo. Gwe yatukubidde. Okitegedde nga naawe owulidde obulumi
kitegeeza Shiba ali wano, Spice ali wano, Camille ali wano, Bebe Cool ali wano, Gravity ali wano, niyo mulala Fikfa Mike ali wano, twali bangi awo. Kubanga simu yo okitegeera esimu yo yasobodde otukola ki bakuŋŋaanya oba olowooza bangu gamba mulala abakubi. So kitegeeza twamuwadde ekiki ne mugaa kati bwe tunaalonda omulala yenna okitegeedde kyegamba onaagenda okukubira gundi okubire gundi ate naawe oli muyimbi bw'oba olaba nga oli kukwata abayimbi okubabuza oba okitegeera oba okukyayiwa naawe oli muki muyimbi omuyimbi awulirira muyimbi munne nempanika ninga abanaize badde saatulonde Kenzo abantu bonna ne balonda ani Kenzo tulonda ne Shiba ngaki nga assistant ndowooza gwe gwasembayo ne tumuwa obuyinza nze nensabira gospel nenga gospel mbasaba ekintu kimu naffe batube nga batuwuliriza nensaba nina Rose Lydia Jasmine ni Levikson nembaga naye nze ndi pastor mbeera nnyo muki mu byokusumba nyinza obutasobola kujjanga naye nammwe mubeera amatu gange bwabeerawo kyonna munkubirange ki esimu era nina Rose yankubira olumu Levi nakubira. Yes. Kale nno ndudde naye nze ng'omuntu ebigambo bye nnawulira bye baali bateeseza omuyimbi owaleero omuyimbi ajja omuyimbi ow'Soroti ow'eggulu ow'Embaale oba kitegedde byali bigambo biki birungi nnyo era bwe bataakize ku ddyo oba ku kkono nekisigala nga kiri ku muyimbi kintu kirungi nnyo byebyo sebo. Thank you. Okay, eyo nga tuvuddeyo off that oli omu ku bantu aboogerwako ng'oyita mu buweereza bwo Katonda bwe yakuwa obw'okusumba n'okuluŋŋamya odduukiridde abantu bangi abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa. You run homes ezirimu abaana abali mu bwetaavu. You know, I don't want to use the statement nti abatalina mwasirizi because teri muntu atalina mwasirizi, tulina omwasirizi ow'enkomeredde nga ye Katonda. So abaana oba abantu abali mu bwetaavu, one, how are the homes, how are these children doing? Bali batya, embeera eri etya? Balungi nga sinaddamu ekyo mbadde nsaba onzikirize nuŋŋamyemu katono ekinnuma kubanze sisobola kwesimbawo nti ŋŋende munteesa kyenagambye jjo DJ Nimrod ne banne ku Galaxy bwe baali banjula Bobby bwe yali nga yanjula etteeka ne my brother Dr. Hildeman n'amwanjula nti balina etteeka lyebakola ki libateekesa okuyamba omuki omuyimbi mu parliament. I was like okitegedde naye ndishuwa abayimbi bangi bonna bakiwulirirawo because very few musicians are politicians era ndabula abayimbi okujjako ng'olina calling y'ebyobufuzi bambi tetugenda mu byabufuzi togenda kujjamu kintu kyonna okujjako nga ddala calling ki mission olina mission yo okuyitibwako kulimu ebyo era Kenzo yatunula maaso nagamba sinza kugamba baganda bange kuba tukwase ekkubo erigenda okukola ki kati nze nenteesa bwenti navayo ebigambo bya Bobby nabiwulira okitegedde then ne reaction ya president kakati ba president baffe abo bali babiri bonna bakabi bwekiri kakati nteesa kubanga lino eddoboozi liwulirizibwa they are bonga abakulu gwekimanyi twaliwo time bagamba nti banaye Sudan muyimirize namwe muyimirize tusooke tukole ki tuteese
Bobby ne Kenzo bemanyi bulungi nnyo. Tokwata bigambo bya Bobiwine byonna. Oba ebigambo bya Kenzo byonna. N'obikanyuga. Noga Kenzo byammwe byaki? Tebina makulu oba nawe Bobby ebyote buli muntu awulirize points. Okitegedde? Bobby ateeseza atya? Okay. Kenzo ateeseza atya? I pray that bonna balwanira muyimbi. Okitegedde? Ako kembadde njagala kubanga wano olabibwa nnyo ensi n'ensi. Thank you. Okugamba abantu nti topapanga nnyo. Akagamba ako go slow kakulu nnyo. N'emmotoka ebeera ne reverse. Reverse gear tetegeeza nti oweddemu. Reverse gear bagikola dde Katonda emabega weetegereze osinziire. Kakati nsaba Kenzo, nsaba Bobby. Okitegedde? Buli muntu awulirize. Bobiwine tokwata bintu bya oba Kenzo tokwata bintu bya Bobiwine byonna n'obikanyuga ebbali. Ne Bobby takwata bintu bya Kenzo byonna n'abikanyuga ki? Balwanirira ki bonna? Kuyamba nze omuyimbi. Ku lw'obulungi bwa industry. Ku lw'obulungi bwa industry. Era tewaba akyaya munne. Okitegedde? Oyo bannange ombira tujja. All those are big mountains now. Olusozi tosobola dusendawo mu lunaku luki? Tekisoboka. Lunaku lumu. Kenzo is a mountain and Bobby is a what? A mountain. These are huge mountains. Mountain tebagisendawo na nkumbi na jambia. Pozi nga Katonda yazeera ya Bible ga yajjawo ensozi mu Yobu 9:5. Katonda ye kakati nsaba batuyambe. Buli muntu awulirize ajjemu kiri kye nagambye nga ali ebiki ebyennyanja emagumba gasule oba kitegedde emewula gikole ki isigaze. And actually leadership calls for that. Nti omusajja ali eri akukuba zibbomu otegedde kyegamba akukuba zibbomu juzi tulina gye twali kyokka nkireke naye oli akukuba zibbomu noni akukuba zibbomu oli n'amaana ga tutuule tukole ki tuteese owulira nga meeting mina kwegwa muki mu bulago. So abannayuganda babatunuulidde waliwo abantu bagamba nti some leaders care about the next election, some leaders care about the next generation. So what are we going to be as my leaders. Brothers as leaders? Enkayana zino zonna debate zibeereza next generation. Okitegedde? Kuba gwe Bobby olina w'obeera nawe Kenzo olina w'obeera. Olina ekyokwambala Kenzo n'oli alina ekyokwambala. Emmotoka weeri ekutwala n'olina naye waliwo omwana okitegera atandika obutandisi. Kakati your biggest call oba my biggest call Ibra entebe eno ogitegekera oba kitegera omwana omulala alikolanga Ibra. Kati obwo obulumi bwenjagala bonna nga bakayana bwabeerero oba nkikira refines. Thank you. That is very good. Okudda ku kibuuzo kyaffe kya home. Yes. Abaana bali batya? How are the homes? Kyakubiri ku kyo omugaso gwa home guli ki? Kubudaabuda, kugaba ssuubi, kukuwa ntandikwa, naawe ofune omukisa ogendako mu P1, naawe obenga bwe bakubuuza how are you done fine, naawe lumu obenga osobola okuyingira n'ogamba nsabayo omulimu ne bakubuuza wasoma ki. Okitegedde? Kukuggyako kano akagamba nti kyonna ekiriwo. Omugaso gwa home kuweereza Katonda kubanga buli alabira mulekwa gwe mukono gwa Katonda obeera the extended hand of God okubeera omusamaliya omulungi. Bayibuli inawe ega nti eddiini entuufu eryeki antukayana nnyo eyanga entuufu eyo nkyama eddiini entuufu eryeki kulabira bamulekwa ne bannamwandu. Abantu babeera nnyo ku butuuti nga beererejja n'obayitako ono ng'agamba kino n'ono ng'agamba kiri babula okwekuba embale. Mufo ky'okwekuba embale obwo budde labirira mulekwa. Very good. Taata wo bw'afa oba mukwano gwo bani wabeerawo anko ng'amaaso ga Mukama gazze ku ye tiagenda kukwata omwana oyo amuyambe. Musumba, abaana the first batch of your homes
asookerwako kati saawe n'ali kuki abasookera ddala abaggulawo abakola ground breaking bali kuki nga bwe nagambye nga ntandika nti obanga asize ensigo ne bw'ozisiga omulundi gumu gw'omulimi ezimu zikola zirwawo okumera ezimu ne zimererawo mulimu abaamera mulimu abaluddewo okukola ki okumera naye okumeza kwa Mukama naye nga bangi nnyo first bunch mwe muli Trinabat mwe muli Justin Nabosa kale bo bali church kind of home lwakuba batadde nnyo mu kubanga nabeerako nabo kati njogera abo bomanyi naye waliwo banyonyo botamanyi abalaba basabazungu abalala bali all over the world abalala bwe bali naye bakola bulungi abamu tebannava kumera naye nga mwe bali kati abo ba suspect laser abo ndoza balimu nga third generation ayimba ulire bala tayagala mbyogere oba simanyi naye nga mutabani wange oba kitegedde ita mu home sister we mumanyi nina mulonda ku bala awo nzijukira gundi ayina sister we ye yafuuse lawyer era yo suspect yamukimine ku ssomero nga bambadde suit maama waabwe n'abeerawo naga taata yafaana ntekera abaana nga bato abaana ndowooza nandigambye ku mbaga yange oba bali all over the world. That is very good. They are all over the world. Abamu nkyali nabo ne leero nnyina emyaka 3 ne wano bonna walayo bonna bana nga nakuleetedde omu ku omu buli omu alina olugero waliwo basuula oli ne bamusuula mu ttooyi oba kitegeero lwakuba nti government yatugana kamera mu baana, which is good by the way. Abaana bamuleke first lady oba yateesa nti abaana baleke bakulenga abaana so tulina Massey home eri awo Wakiso erabira baana tulina abaana ng'oli omwana yalaba taata nga tamaama we oba kitegeera kakati oyo tubalina naye bakweke kubanga kikawe kimanyira nti ali awo kitegeera tulina baana ng'oli abadde agenzeyo simanyi mu nsiko bakola ki nawulira ekikaaba kombe kaana bakasudde tulina abaana edda obeera awo ne service nga ewedo nagamba obwana babula essaawa 2 omanyi okutunulira omwana gwe walonda ng'afuuse lawyer banga afuuse teri kikusa bulamu. Great joy. Musumba oli mu baana nga bameka kati? Era home ziri mmeka kati? Home eri emu lwakuba nti eri wagazi newankubadde kati mpatanalinga nnyo n'abalala bonna kuba eyaffe yajjula nnyo kati tulina omwana gwe bayita Zion yatandikaawo abaana bavudde ku bbala fresh ate yakava ku bbala tosobola mugattana bali oba kitegeera kale mbasaagala nnyo byogera nnyo naye nga buyambi tubwetaaga kyola nasanyukira nnyo omugenzi Moze radio bwe yafa ne tukizula nga yali yalabirira abaana baana bangi so na buli muntu alabirira abaana mu nsi lwakuba nti nze afunye omukisa okubeera ku kamera naye nga abaana maybe 2000 oli mu 10,000 so ntambula nengenda Bible egamba erinnya eddungi lisinga effeeza ne zaabu era nyamba neebaze ntambula nengenda nensoba amasomero oba kitegedde Kajansi progressive eyo enyambye ennyo Zion schools kati ntandise omenya kankomaawo amasomero mangi nnyo nze ntambula butambuzi nenzija Bugembe sanze kulaba nga ngenda headmaster nsaba ku namba ya director nga mukubira Bugembe nkumanyi oba musiraamu oba mukatuuki oba protestant nga ngenda nakwaniriza nga ntula mu office kiki Bugembe ninayo kano nakakalonda ku kkubo nyamba ku fees ne ba members ba worship house bangi nnyo nabaganze singa tebanyamba wandibadde bayambye nnyo abaana. Musumba ozaalwa Masaka wasomoka Lwera how has Masaka benefited in Pastor Wilson Bugembe as a pastor in Wilson Bugembe as a native of Masaka, indirect or directly? Ekisookera ddala Masaka eyo batukuza bulungi bw'oba okula obawuza bakubonyaabonya naye bw'omala okukula ogenda okizula nga ebikola obulamu ate byebyo weebase paka saameka kati leero nakedde nebasereeti nnyo naye nakedde kulongoosa ewaka kuba twali tulina abagenyi nga mujja muleme okusanga
ne bakwano bange bolabye bava mu America bava wano baze kunkyalirako kati nakedde kulongoosa ne batabani bange ne tulongoosa Masaka bakubira batukubiranga ebintu bino wamanga oyogedde ki ate gwegenda okole bodo bukyabo bwoyogedde literally the Masaka kyesinga okugabira abantu empisa nze nagendako mu America edda mu America yes twagenda kigurupu bangi bayimbi mwalimu ne pastors nze kanze gwe ennyumba eyo nze gwe baddamu okukyaza kakati abalala bonna nga pastor ako abanayo abasumba be Uganda n'abayimbi babadde bajja obakitegedde ani abasuza kubanga jukira bwe tujja bakukubira Ibra olinawo ekisengo osoza omugenyi baleme kwonona sente muki mu hotel ate tuzeetaaga kakati bonna kale baddayo nekinga nti mweyenju nze kaze gwe baddamu okyaza nero munne njagala mbuuze naye lwaki nze mwakola ki abala bonna betwali nabo tebabaza nali manyi tebabagenda gamba omanyi oyimba nnyo oba obuwulira nnyo bagamba mbu munange wakeeranga noyoza ebintu noyala n'obuliri bwo kati nga bagamba pasi yatukyaza nti oyo mulekadde tamenya kubanga Idris Lukwago twali naye era naye mu mbeera y'emu eyo naye yewe namubuuza lwaki toyaze buliri n'agamba nti nze abadde abuddamu mbwaliraani ate nga nze jjukira nze nange si kyekintu kyange naye empisa ennungi zisobola okuyisa ewantu tobeeranga wantu ng'oli easily replaced okitegekiga nti owulirizanga nnyo ebintu byebakaaba ku muntu ng'afudde abazadde babaani omwana yaleeta omugaati omwana yabadde andabirira omwana yabadde afaayo ku banne oba kitegekiga nti ng'olinganga nti numiddwa nazaala bangi naye so olina tubeeranga mu kifo nga gwe oli mwangu okuzzaawo tulaba Ssebbanga oyo Ssebbanga oyinza okuza ekituufu kyennyini kyakola kyeki kwetuma mirimu Ssebbanga Kenzo yangamba nti Ssebbanga yakwata ewantu buli omu watayagala kukwata katukole bwetuti nagira n'adduka emisinde nga gwamugamba nedda sajja mwangu nnyo so empisa ennungi omanyi lwaki Ibra lwaki nkuyise wano tunyumiza lwaki oze waka tunyumiza off camera more than even on camera okitegedde kiga empisa ennungi zisobola okutisebala nze ndowooza Masaka kyekirabo kyeyamba yanjigiriza okubuuza yanjigiriza okwagala abantu yanjigiriza okuba omukozi so nze ndowooza kinyambye kuba ate ekyo eno Kampala tugenda okutuuka ati wali bazadde musoma Masaka ekufunyeemu etya ndowooza era ennyimba ekyo nakyo ndi bubi nnyo naye bansaasire okuzimba kyaki kuntwala sipiidi Katonda bw'ali mbeera ndituuka nkyali mulamu awo ennyini ku church obumpimpi siraba nnyo nti oba kino kyenkwedde ng'ogyeko okubuulira enjiri ekatinga cross which is very good actually ekisinga n'obulungi ekyo so eri ebbanja kuba naye waffe mu kyalo yennyini Gulama ayala Ibra waffe Gulama nti nawasaayo omu ku bakyala bange olina bameka nkomaawo ate omusajja abalirwa abakyala kyoba oyagala ennyo obusiraamu bokukkiriza obe nabangi Idris yamunfunira omuwala we Gulama waffe Masaka kati ndisuwa byenjogedde okukkiriza omuwala bamuyita Hawa empisa Musumba so Hawa nkutumidde Gulamament Hawa naye kati ali America Musumba njagala tutunuulire omuntu bw'afuna okuyitibwa mu buweereza katugambe obwa church nga ggwe n'otandika Light the World Ministries eyazaala worship house people tend to extend abantu sorry to say nze edda nagenda nga muzi interview ng'oli akubuuza oba nakyakumanyiiko naye olina ebintu byogera nga so abantu bakola amatabi oba branches churches worship house erina amatabi
besides enansana terina naye lwaki anti church eyo nga bw'ogirabye tugizimbye mpola nga tetulina nnyo ssente nnyingi era neebaza abantu nze buli bwe nfuna omukisa neebaza abantu tuzimbe kati okuzimba kuno okugula ettaka awo tubadde tugula ettaka nga kava wano nawali ne bakulamulira obuwanana bwa ssente mugenze mu extending mpola kati kye twakola twatandise just ebyoto oba fellowships ebusaabala n'ekiwaatule kati busaabala yo saagala ziyita nti oba branch just bantu kusaba tukuŋŋaana buli lwakusatu ssaawa emu paka 4 kitundu era abantu beyo mwe namba yita busaabalawo ku primary school abantu beyo bonna tukuŋŋaana nabo tukola saako ne tusaba buli lwakusatu obutayosa tugiyita prayer wave era bw'obadde tokimanyi guno omukutu munene era nasaba Ibula nkyogereko bantu beyo Masajja beyo Munyonyo Buziga Kajansi Gangu ojjanga buli lwakusatu ssaawa emu paka 4 kitundu then olwokuna tugita wave prayer wave olwokuna ne tujjawa enansana olwokutaano ne tugenda ekiwaatule naye tumiitinga Kyambogo primary school playground seeri munda Kyambogo shell ekiwaatule shell then oddawo ng'agenda ku lubiri lw'abeene awo tubeerawo buli lwakutaano ssaawa emu paka 4 era n'abantu beeyo weya bweyogerere luddawa Kisaasi Kireka Najera Kira you can always drive Ntinda nojjaawo kiwaatule every Friday so we just meet to pray abantu nagamba katunganye nga abantu 12 ng'abayigirizwa ba Yesu bakungane nga basabe bakuba kati tugenze tuwera okay awo nyine njala tutunulire church worship house progress ya construction eri etya eri kuki mutuusewa ndudde okuyitawo ndudde okozesa Hoima Road oyo yes but inshallah nja kufunayo Sunday munzije yes bitirewoko but muli kuki mutuusewa ekisooka neebaza abantu okuzimba tulina bwe twatuukawo ku kasolya nga tunoonya obukadde 5 nga twakava mu covid kati awo nensaba nensiiba Mukama nampa amagezi nyina bwe twakola tuzimbe concert naye tonnyamu enkuba yatandika ku ssaawa 10 paka ssaawa 6 ogw'ekiro amaziga ne gampitamu nga Mukama ng'ekigezo kino kinene munamawire omunanga ne Bugembe olowooza ani abaloga wano ye ebirowoozo ebyamutwala ku ekyo ne mugamba Keith Kanabi nkutumidde ne ngamba nze sijjenda kulowooza nti kutuloga abantu abamu toyanguwanga nnyo okuza nti bakuloga omanyi curses look very similar to tests akategeddeako omuntu ekikolimo n'ebigezo bya Katonda bisobola okukola ki okutambulira awamu n'okufaanagana kati oyinza okulowooza bw'oyangu ennyo bandoga olumu Katonda akuwa ebigezo nga bwe twatulanga mu peepa ya math n'otuuyana naye nga bw'ogiyita ogenda mu kiraasi ki eddako so ebigezo bya Katonda naga ndowooza Katonda atugezesezza so neebaza abantu abaagumira enkuba njukira ba Pastor Serwadda baaliwo abasumba Pastor Bujingo waliwo abasumba bangi abampagidde ba Pastor Kimuli kakati netugenda naye ate ekyewunyisa enkuba yatonnya naye na buli atajja yaweereza ssente ze n'abala ne bagumira muki mu nkuba nze sikolangako concert eyange neevaamu ssente kubanga jjukira tewaliko venue tewaliwo byonna byali ku kyayi ne tutandika okuzimba ezo empagi kakati ne tutuuka Kasolya nenfuna ekirowoozo ne bannange tusaba nnyo ffe ne tusiiba Mukama nampa amagezi nti noonyeyo abantu 10 bampeyo miliyoni ki emu naye awo mu covid awo President Museveni we yateeramu awo kakati bannange abantu ab'emiliyoni emu tebalabika nafuuka omutembeeyi nze wa kaadi naye ng'akasa nnyumba ya Mukama erisigala wano ffe si bibyo si byange kakati ne tutambula Ibula abayindi baŋŋamba abasereka nti bukadde bimeka 5 naye bwe mbawa 10 batandikako
kati nze nga nkubamu ekyo kirowoozo okulabako ku kyuma kya kasolya nga kiri awo nga kibulako kimu kuwanika ebyo ebina tulibiraba ne tusiiba ne kanisa eyo abantu ba worship house n'abali ku online tulina be tusaba nabo era ntisobola kwebali bano bangi nnyo kati leero kuba Pastoral bwe kwali kaakati ne tusondawo ne gondi yali tanava kuba vice mwami Sekandi kuba nayimirira ne ŋŋamba abantu nti buli abadde asaba naffe ku NBS naawe asaba naffe ku online mu covid kuba mu covid omwoyo mutukuvu yangwako nga mbuulira nnyo ku online ne ku TV nga Mukama ŋŋamba nzizemu abantu amaanyi kakati ne ŋŋamba abantu bakyaki nti bannange abantu 10 ab'emiliyoni emu bakoze eki bambuze kiranga munaga Ibrahim muwadde gondi muwadde Masiko muwadde gondi kakati ne ŋŋamba nti buli muntu leetayo ntwalako kaadi munaye nga tutegeka breakfast olinga agamba mwami Sekandi brother wange tata uncle wange ngenda muleeta nga byakusaga tuba tuyonga abasirikale bazze natwaye miliyoni meka 5 zekadi 5 era tweyanza nnyo abantu batuwa sente twagenda okumaliza abali ku online bokka baweereza obukadde 96 very good abajja live ne baweereza obukadde 100 very good netufuna obukadde bibiri abali basonda 10 ne tuziwa omuyindi balance tuze tumusasula ki mpola akasula kwe kugendako katuli mukola ebyo bipavers naye nzo omanyi nti nowa boda azimbye very good osangu wa boda nagamba ebbiri ezo zintereyo n'abasiraamu b'ennansa nambeebaza amina batuleetera amatafaali nga ganagana nga bayita mwani museka ki nze baleeta nalaba motoka ne baga nti abasiraamu b'ennansana basuubira obuzimba omuzikiti naye nabo bakkiriza mu kugaba ne baga nti namwe muzimba kanisa kati balina kye bayita community something ne batuweereza tipa very good bebale nnyo ne batuweereza tipa yaki nze nali sikirabangako kaakati abo abasiraamu mbaagadde nnyo abatadda omanyi waliwo abantu nga bakola ebintu ate ne badde ate ne bakuba nnyo enkyakaali nnyo naye abo mbaagadde nnyo baatuyamba kale nno kati tubadde tusonda emabegako awo twasonda obukadde 10 kola pavilion kati tuli mu kunoonya abantu 3,000 batuweeyo emitwalo 10 nga July 8 ku worship house newankubadde bwe njogera bino abantu begendereza abafere ogenda kulaba bakuwandikira nze Bugembe banange noonya abantu era kyobola nkubuuziza nti abasiraamu b'ennansana baakuleetera amatafaali baakulirwani kozi waliwo omufere gwe tumanyaawo eyerimbika ennyo munansana omwo saamanya linnya okay that is very good waliwo omufere awo tugezezzaako mukuba tumunafuye naye Allah agenda kutuwa ekisa tumukube tumuvuunike ebbanga abba abantu abba nnyo abantu mufere awo yerimbika mu busiraamu ali nansana awo simanyi naye nga bano mbeebaza that is very good so July nga 8 oyagala abantu 10,000 nga buli muntu ayite emitwalo 10 z'eddola ennyumba ya actually ne date gijjeewo it should be open actually it should be open at least tutuusenga 50% very good of the church tugezaako okulaba nti eri very friendly and youthful tulina ekigambo kye tugamba nti church is fun katuzimba ezo pavilion n'abantu ba church bazimbye nnyo bambi Mukama ab'omukisa n'ababeera ku online tulina ne church radio it's an online radio I started kweri okwo hopefully mutusabire ne church TV erijja nebeera ku mpewo yo za TV za Uganda zonna naye nebazezza nnyo abantu bazimbye so z'eddola $30 z'eddola ze pounding ameka 25 oba euro nga 25 sirishuwa oba dirham nga 10 so katonda bw'akuwa emitwalo 10 ate bw'akuwa ezisinga ziweereze ku church naye toweereza abafere bw'oba oweereza sente tuma omuntu sooka weetegereza oweerezaawa tuma omuntu wakiri ku church agende ku church reception aziteekeyo oba making sure nti ezo namba ziri mu manya ga Wilson Bugembe wakiri oba worship house kirala kyonna aba mufere. Okay. So that is your progress ya church we mutuse so far. Yes, sir. Still about church. Of late lwaki abasumba be Uganda of late temwenyigidde nnyo mu ba kyeruppe kuba donatingira lwaki unlike ebiseera biri because
nze nga nkula nalinako organization mwe nakulira naye nga eri church based. Yes. Action Aid yampererako nga ndi muto mu primary. So nachaddeko ne ku USO. Action USO yawererako baganda bange. Neewunyiza nnyo USO. First lady. Yeah. First lady wa Uganda mchala President Museveni. Neewunyiza nnyo omulimu gwe mukoze eyo mu USO. Give honor where honor is due. Politics aside. Very good work. So, ebitongole by'abacherupe bino byaduukiriranga nnyo amakanisa. But bwentunuulira of late abaweereza b'ennaku zino envuga gy'ovugamu ekintu it is within bannayuganda mu Uganda ne bannayuganda mu diaspora. Ontegera bulungi nnyo. Bw'ogenda ew'omusumba omulala naye era naye bw'oba onyumyamu naye akugamba bannayuganda mu Uganda ne bannayuganda mu diaspora. Otegeera nti edda twalabanga nnyo abasumba nga bavuga nnyo fayiro bagiyisa nnyo mu bacherupe. Lwaki this time round mu envuga yammwe ya fayiro it is within bannayuganda mu Uganda ne bannayuganda mu diaspora? Seasons come and season go. Ekyokubiri waliwo omukisanga gwe togufunye. Okitegedde? Nze ngenda ebweru nengenda nenjogera nga bwe mpulira obujulizi nti Pastor gundi yagenda ne bamuwa simanye $5,000 aga dola. Simanyi bamuwa $1,000,000. Nze sibafuna. Okitegedde ndaba nnyo abazungu ku Wash House awo bana ennaku zino neebaza ne Katonda. Omanyi nti mbeera mu kyakya awo ndaba abazungu nga bazze kusaba. Amina. Omulala najja okubuulira awo naye nga okitegekeganga azze kuweereza. Era edda nga bwe ndaba omuzungu oba ffenna abaddugavu bulaba omuzungu ga ebyange biteredde. Okitegedde? Naye kati ekyo ndabye abazungu abajja nagamba bambi Mukama katubasabireko. Okitegekegamba katusabe Mukama abawe ssente mwemalize kyaki eno. Oba okitegedde so nze ndowooza Katonda kuba Bayibuli egamba nti omuntu ne bw'azimba n'emikono gye Katonda tazimbye azimbira bwereere. Katonda yazimbe kanisa. Lwaki nkubuuza ekintu ekyo musumba munywanyi wange Idris Lukwaga alina board ya church kwatuula. But bwe twali tunyumyamu he shared with me nti it has been bannayuganda mu Uganda ne mu diaspora be babayambye okuzimba that church Idris Lukwago. Ate nedda bannayuganda nga baagala naye nga tebalina. Kati Katonda bw'akolera tulina kyoyinza muwa okujjako okumuddiza n'omuzimbire ki ekkanisa ye. Era omukisa ogwo gulijja ku baana bo n'abaana b'abaana bo. Kuba abajjajjaffe ne bajjajjaffe baazimba amasabo. Oba kitegekegana n'olyoka oguluba n'emizimu jjajja ne jjajjawo gw'otalaba nako. Generation ku generation. Kuba ntera okubuuza eryo essabo eriri ewaka ani yalireeta. Oba kitegedde kigamba tebirina muwadde n'emizimu ne gibatawanya. Kakati bw'ozimbira Katonda naawe oba osimye omusingi eri abaana n'abaana b'abaana bo n'abaliddawo nti jjajjaffe yazimba ekkanisa. Gwe mukisa n'abaana n'abazzukulu gwe baliryako. So Katonda tumwebaza n'otublessinga nti osobola omunayuganda kati asobola okugamba nti mpeereza $1,000,000. Musumba omuntu adifficiatinga atya ekimu eky'ekkumi ku church fund egizimba? Ekimu eky'ekkumi kyangu nnyo. Ku mutwalo ojjako 10 n'oluddiza Katonda. Ku 10 ojjako 10. Ku mitwalo 10 ojjako mutwalo. Ku mitwalo ku miliyoni emu ojjako emitwalo 10. Ku mitwalo 5 ojjako emitwalo 5. Kuddiza Katonda. Ani asigaza ennyingi? Gwe. Katonda asigaza. Thank you. Awe nyino njalo okubuuliza musumba kati mwene embeera gye mulimu nga Worship House mu kuzimba ekkanisa. Esente zino bwe ziba zize ekimu eky'ekkumi n'essente z'okuzimba church. Bwe mukwata ekimu eky'ekkumi ne mukiteeka ku kuzimba church mulina ensobi gye mba mukoze? Anti bw'osoma ebbaluwa za Pawulo buli kanisa yagiteiralingira. Pawulo yali mukomera ng'awandiika ebyo by'owulira Abakolinso. Letter to the Corinthians. Nasoma divinity musumba kw'ekyese. Ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso. Eri nanyumyanga naawe. Eri Abagalatiya. Eri Abaefeso. Buli church. Kubanga engeri gyali mukomera ng'ate awandiisa zino peni ez'edda ozijjukira ezaaliko gwe. Ezaabwino. Ng'ali mukomera ndibadde kankole ebbaluwa emu mugikolemu photocopy. Mugitwale buli ki Abaefeso mbawe Abagalatiya mbawe. Naye buli church yali tailored letter
nga bogende omutunzi nakola nakupimako nalyoka atunga kati gwe atali mulokole batali mu bya church otujajingira wamu abalokole bakola bati alokole naye buli church eri different. Paulo yagenaga naye mu Abefeso nga munywa nnyo omwenge oba kitegere mufo ky'okunywa nnyo omwenge mukudaazi mujjulenga omwoyo omutukuvu ate temuli b'amazima mwambale mu kiwato omusipi ogw'amazima mubulire n'enjiri ey'emirembe abo n'abamala ebyabwe biki abakolinso balina ekizibu nga tebakkiriza ddala nti ddala Yesu yazuukira oba kitegeera n'ategera bwe bannaye bw'aba teyazuukira then okukkiriza kwaffe kuli muki mu nsobi olaba bwe yabaddiiringanga nabo bali abakolesaayo balina ekizibu abakolesaayo abaami baafa nnyo ne babeera ne bannamwandu abato baki bangi nga tebamanyi kyakkola naga bannaye bannamwandu abato mubakkirize baddemu bafumbirwe kuba bato bagenda tambuza olugambo nju ku nju abaganda kibagamba nti yeyogezanga olwano bako bonnone n'omulimu gwaffe mwate abagalatiya muli basirusiru embuya bavuma buvumi ani yabaloga mwatandikira mu bya mwoyo naye kati muli mu byaki mu bya mubiri kati ngezaako okulaga nti ne wa spouse bw'otuwa ssente tuli mu kuzimba nkakaza tetugenda kulowooza kugula mmotoka tetugenda kulowooza kugundi kuba kati tuli muki buli kasente akajja oyinza okukigumikiriza ku luno obw'omusana naye enkuba bwejja amazzi ne gayingira bwe gati temuli madirisa abantu bonna ne beekukuma bwe bati toyinza kugenda kuga nti kanzimba ennyumba eyakalina nze natunda ne wange nasaba Mukama nzikirize nkyogereko nayina amaka gange ekiwaatula ge nasookerako ge nayiriba endongo neŋŋamba leero nange nfunyeko wano twali awo ku kyaki batuseerawo nnyo omusajja omu n'atusaba kumpi ebiliyoni emu kiki nakola nengatunda osobole okuyimirizaawo omulimu gwa Mukama bwekiri kale nno n'olw'ensonga eyo ffe ngaffe buli akajja kati tetulowooza kirala kyonna kuzimba kyaki kusasula ku mabanja gaayo kubanga ettaka eryo tuliguze ssente nnyingi nnyo era nyinayo saavisi gye ngenda okukola ng'ogyeko Celebrity Sunday kuba yo tujja giddamu Celebrity Sunday komawo tujja giddamu yali nga egenda vayiro nnyo naye nga kyaki eri bubi nnyo waliwo serebo muwakabi nnyo yanga nsaba kwekyako ku bathroom ku toilet nemugamba nzisa oba kitegeera nga mbi nnyo naye nga katusoke tubiposing tukutereeza ogenda e London osanga abantu balaba Celebrity Sunday ya inspiring abantu bangi naye nga katusoke tutereeza ennyumba ya Katonda era ku luno nasabye Katonda Mukama nnyambe njagala ku luno mpite n'abalala baserebu aba Nigeria waliwo baserebu abagulira gundi yankoze bibi nnyo okulwala Mukama amusuuse because I was reaching out to him because he's a Christian. Denzo Washington gundi naye is a believer now no mwana ni Justin Bieber obategera waliwo bagundi banyo njagala tuyite abantu abo bonna oyogera nabo waliwo groups zebakola nga zibeeramu celebrities who are public about their faith. Okitegedde kyegamba nga ye taswala okitegedde nga bolaba walabanga Jennifer Musina mulaba ne mwebaza kale politics aside nze siri politician nze njagala kino kigende ku record nze njagala omuntu anjukize nafuna abo abajja nga bambalira okwesimbawo biki bajja ne babibala gwe okwata ero gundi nakwata ero gundi nakwata kiba kiwedde naye sebe bakubalira ekintu olwo baali bakubalidde ku tikiti ki nvaako nga bakubalidde langi ki nvaako naye engeri gye bakubaliramu oyinza okera ku makyano ga kanneesimbewo naye kyengaye nti Katonda abe nga kyeyakuyitira nenga nze njagala era kino nkyogera ku buli wantu Mukama nnyambe bannayuganda ayogere n'emitima gyabwe nga bwe balaba ekkanisa yaffe bwe balaba Pastoral Bugembe oba Worship House ekkanisa ya Yesu nga bwe oli wa NRM bw'ojja ku Worship House owulira waka you feel at home nga bw'oba oli wa NUP bw'ojja ku Worship House owulira waka nga kyaki erabibwe si Worship House yokka kyaki Mukama nnyambe erabibwe nga ya Katonda kubanga Ibula Katonda nga yayimiridde wali ani akugamba gwe togendayo oli wa bbulu ateri gwe togendayo oli wa yero Katonda ayimiridde wali gwe togendayo lwaki ogendayo lwaki mukyaza aba gavumenti mweyo kyaki lwaki mukyaza aba NUP mweyo kyaki Katonda nnyambe kanisa ya Kristo si kyaki yaffe yokka
ebeerenga ya Kristo era nga bw'ojja mu kituuti ku worship house kyenagamba basijja kwesimbawo nze nga bw'ondaba ogamba weebale kujja mbadde n'ekinnuma sobola okunsabirako so tombuuza oli wakala ki njagala mbeere nga nsobola okuba nga bwe twanyumya ku lumbe nanyumya ne Bobby nenga ogundi ogambye tulina kundaba ki bubi ng'ate bwe nnyumya ne mala ne nnyumya ne ani Afande Katumba ne mala ne nnyumya ne Minister Sempijja kuba oyo Minister Sempijja y'omu ku bantu abankubiranga nga njigana bwizi kubuulira halo ng'obuulidde bulungi leero nga tannafuuka ki ow'amaanyi n'omugendo gwayi wafuuka w'amaanyi bwoti minisita kati lwaki eyo layini yonna minisita w'amagye oyo w'amagye w'abamagye n'ebyamagye eby'emmundu oyo ne mwami Timulwanga oyo mwami Timulwanga Peter Sematimba Kayemba Solo waliwo group awo naye kati bano kambateeke be bantu oyo mwami Sempijja y'omuntu wankubira n'anteerako $1 nanga Bugembe nalabye muzimba ye muntu akubira naga naye ekigambo kino kyoyogedde si kiki mwana wange olulimi teluba lulungi eri omusumba kwega ye muntu bwati naye nkulaga layini eyo bwe twali wanku katulu bwamu natandikira kwani mwami Sempijja nitunyumya kubanga mumanyi nenzira kwani Bobiwine nenzira kwani Jeno Katumba obukire njagala worship house oba njagala ekkanisa ya Katonda abasumba yonna gye muli to stay out of politics pray for politicians era nagamba bano abangamba weesimu nga nze kansigale muki kansubire mu baali bakubalira Sebbanga taliimu senga Sebbanga owa Sebba eyakago Sebba eyakago mumuwagire bambi musajja wa fayiriba tambuza ebintu abijja Uganda bitwale Dubai nabijja Dubai nabitugaako Sebba eyakago tukutumiddeko nnyo muganda kale oba kivuddeyo ekintu ekyo bulungi nnyo njagala abaana ba Katonda oba ekkanisa ya Katonda esigale nga teyakakkala kati waliwo twali ne President Museveni nga bagenda mu kulonda bankubira essimu ng'okulonda kula ennaku ezi 3 abantu ne bakubira nti waliwo abantu abalina president bayagala okukola ki okusinkana nenga nga bala ennaku 3 mu kulonda kinaaba kitya kakati mukwano gwange omu ali omwo mu intelligence nagamba nti aba opposition ekino ekibajja okukola bajja kuvuma naye olowooza bano eno bakukola ki nakikulekera nagamba wange n'ekyokubiri nze siina nambavu efuna simu eve wa president nembagamba siriwo yagamba anye sinagafuna abagalina congratulations Keith Kanabi agalina kakati nga pasita tosobola gamba nti Bobby senyumya naye ate ne president senyumya naye oba kitegere kiga I want to be seen as that lwaki nkidinganya nnyo kuba guno omukutu munene sometimes I get misunderstood njagala mbe nga bonsanga ne Geno MK oba kitegere tetuli si buli bwogozi nti munyumya tujjeekaani oba kitegere kiga I'm a pastor njagala mbe nga Geno Muhoozi asobola okungamba tusabeko otegere kiga njagala mbe nga nakyalira bano abaana mu kkomera era namusanze nangamba weebale nnyo Sewanyana ekigo oba kitegera size nti ndi wa people power size nti ndi wa president nzize as a pastor sent to you by God to encourage you and pray with you era ebitabo ebitukuvu byogera nnyo nti abantu abali mu makomera n'abantu abali mu malwaliro bakyalirwe nnyo kakati nze njagala mbe nga bondaba bwe twavaayo ne batukuba ekifaananyi nga ndi ne president bambi nze nali sivumibwangako bwentyo banvuma ku social media naye baani abavuma abantu bano watute initiative okubamanya nze nsaba busabi oba kitegera banvuma nenoonya n'essimu ya Bobby oba kitegera mukubiri muge waayi ngambira ku bantu tibansonyiwe nze siri pasita wa side emu oba kitegera ate wemba wakuddayo nnyumye ensonga ate ekyokulabirako ekiri simple eriggwe kyali badde mu bayimbi bano embiranye ez'ebiseera ebyo Bebekulu Bobiwine Chameleone wababeeranga wakati wali waka
Okitegedde lwaki Palaso yaze ku church kuba waka alien skin wabana bwali bayagadde church is open. Church is open for all people. Ate n'ekirala kankunyumize akantu koyinza okubanga tomanyi lwaki nsange kinanga bonanga ku maama yako era Dr. Bosa bwe yali aweze emyaka 3 oba nyumiza nnyo ekisusi no tugende maaso bwe yali aweze emyaka oba 3 ku stage Webonies Dr. Bosa yankolera ekintu nze simanyi kye ndimuwa kuba naye tusaba nnyo naye ku church ne ba celebrities abajja ku church yo welcome kati nangamba president atudde wali the President Museveni honored Dr. Bosa nangamba nga sinnakola kintu kyonna funa eddakiika 10 obuulire kukuyo nga bwe nkulaba wali nansana obuulira n'empulira Katonda. That is very good. Dr. Bosa ngamba wansabira bino ne bikyuka njagala nga president atudde obitegeera obeeko byoyogera kali yampe dakika 10 nakozesa 3 obanya olokankana bwe obitegeera kyega mu maaso ga president naye ngamba president yigala mujjukiza nze P7 mwe nali nkomi P6 ne baleeta UPE bonna basome nze bwento benzira mu ssomero actually yali nti abaana basome naye yatuusa amawulire yagamba bonna basome. Can you imagine? Naye nga kyali nti abaana buli mu maka naye nga bw'omanya abatume bwe yatuuse naye yayogera birala bonna basome. Kati bwe bantu wayitawo emyaka tugeze 15 nze omwana yali mu kyalo bazadde bafudde mu kiganye nenzira mu ssomero ibula okumanya twali baavu jjukira abantu baafa bazeeyi baatugamba nti kama nyambe I don't want to be emotional ne bakoba parade egulama ne batugamba nti musasuleyo kebbiri wadde musomera bwerere musasuleyo komeka at least 12 examination fee zambula njogeranga ntya Katonda nali omu ku group egamba ne president yatusasulira bwerere ne bbiri batusaba zaaki otegeera kati njagala fast forwarding years later ng'oli akubidde simu n'agamba osobola okuyimba akayamba ku president ke bayita tubonga naawe anoonya akalulu okitegedde kyegamba oba mmanyi oba tammanyi nja kugenda ate nze ne bwe ngendayo buli kaseera aba tammanyi abiraga ninga yali akulabyeko bwagamba at like his president gwe nga ninga akola ki akumanya oba kitegeera kakati ziyiseewo kati oyo wuuyo n'ensonga zange endala nnyingi kati nentuka ekiseera afunye ekirooto kyakuyimba nenyimba akayimba kange bayitako maweeka ninga naye neetagayo omubanda neetagayo omuntu akiikirira ababaka ndimu 6 vaaka nga bulabe nayimba wanaaza oba ayi Katonda wange I need a miracle nenoonya rodake oba kitegedde kiga kakati omuntu omunanga nti Bobiwine oyo omulaba nti wadde omulaba ng'omubaana nnyo muntu nnyo bwekiri tugendeyo oba kitegedde tugendeyo tumusabe nimugata gundi Kayemba Solo DCR Deriki abeera ne Shiba oba kati ne bantwala Rukundo Florence yanyanjule wa Tony Hozi ne tugenda Tony Hozi nkwagala nnyo ne tugenda omanyi okutuuka wali wa Bobiwine ndi mwana wa ssomero nva muki nyimbye akayimba kange olwo Keti muwe ekitiibwa Keti ne Balamu be bantu abasooka okugula gospel show naye nga tutuddewa mu ddoomu ekivulu bakigulira mu ddoomu Keti yansangani mu ddoomu nali mu S6 okitegedde nangamba ngenda kuwa ssente nga nina mwana wa ssomero natandika okuyimba nga ni mwana wa ssomero kakati nangamba nti naye ngenda kuteeka ewantu nga nze kenyini bwe ndidda osobola okunseera I respect him Keti salute ne Balamu yali yagula ekivulu kyange kati netugende ewa Bobiwine simulabangako muwulira ku TV ebiseera bye yalina akayimba simanye ndi mazima wanvu lwakuba bannange nentuuka lwansanga aluweeyo gye nnali ebiseera ebyo nentuula eyo omwana yakuba olwitali luddamu nentuula eyo nga bwajja bwati gundi zikankana ne bagenda ne bagwera naye nga mbalaba naye jenanga gwani nze Bugembe ndi mulokole
nanga ni mchala wange no mulokole naita mchala we ndi mulokole nasabiranga kepisi ne babira bangu nyonyo kati nabuza nkola ki konze njagala obeere mbubezi mu video just gweyitawo kana bagamba nyambalenga Kyagulanyi nyambalenga Bobiwine kono this year anti yambalanga Bobiwine nagenda munju yavayo n'ebijegero batenga ye Bobiwine nyini watti ya mama huyo osegera huyo mama nambereramu ensi kwe kumanya ki kabula lwaki mbere wantunga I love President Museveni and I love Bobby kakati simanya wali abanfanana banji nnyo obokigera nga loves the president ati nono tamwinako ki tabu kati yawo that's my stand kati nasalawo kikusabira ki gwanga kusabira gwanga ate yo Bible ganti ali mu bukulembeze gwe bamusabire nnyo anti kati ya atulo okusalira we gwanga you should pray for the leading ebitabo bitukuvu bina wakanyirira akagamba nti ali mu kujja na yasabirwe nnyo era ndoza nga luyimba lw'eggwanga we lay our future in thy hands oh Uganda may God uphold thee so you just lay the future of this nation in the Lord's hands. Extra digest mugoba nsonga musumba tugenda kubanga tumuleka tumute agende asinkane abantu abalala bangi abenjawulo twagala kubanga tumwebaza one twagadde tutunulire ali kuki mwatuwerezako message sometime back nga mutubuuza about the home oba homes za running akibuza kizemu the progress of the church tukikonyeko then the federation of course acyanukudde because muyimbi ate kiri ntabiro y'abayimbi musumba baka obusembayo bana Uganda bali mu kutulaba ekisooka nsabira omuntu yenna ng'onfaanana bwe nnali edda nga buli kintu okikoze naye nseegaanye amina amaaso gatunuulidde ogatunuuliza gavumenti n'ogatunuuliza ankobo n'ogajja ku ankobo n'ogatunuuliza ku bizinesi zo naye tolabawo kkubo nsaba Katonda omwesigwa akutemera ekkubo kabeere Ibula twatandise twogera namulaba sikiwa nti wali ogenzeeko mu ssabo Katonda yennyini yakutemedde ekkubo bwe kiri nsabira omuntu yenna ali eyo ng'oli mulwadde Katonda akuwonye nsabira omuntu ali eyo ng'olina passport nze nabeerako ne passport nemala emyaka 10 neefa nga sina nawenda se ayi Mukama nsaba passport eyo giteekemu obulamu mu kuva 3 Ibula Katonda yakwata ekiti kya Musa ekiti kye yatema okuumente n'akiteekamu obulamu ne kifuuka omusota n'amala namugaa gukwate kawuwo kata adduke nsabira omuntu ng'olina a non-living passport that was a non-living thing Moses' staff God breathed in it nekijjamu obulamu sabira omuntu ng'olina you have a non-living family mwena mukaaga 8 muli awo bufumbo buganye emirimu giganye muli awo may God bless you and open doors for you after this prayer ate nsabira omuntu nga gwe tokwatangako ku miliyoni 2 oba 5 oba 10 nga zizo ayi Katonda azikuwe sabira omuntu nga tolina woobeera akagamba ako Ibula kagambye tukyalidde Wilson ewuwe nze nali sinawe embeera bannange Bible egamba mu Samwiri 7:9 nti gwe Isirayiri ndikufunira ewaka ewuwo n'olekerawo okubundabunda n'amawanga amabi ne galekerawo okubonyaabonyanga edda nsabira buli muntu atalina woobeera Katonda akutemera ekkubo akufunira ettaka akufunira ennyumba akweneza abapangisa olinyumya nti essaala eyo ku digest extra bansabira nenfuna omukisa nsabira omuntu yenna ng'oli awo amazima gennyini oyagala kufumbira oyagala kuwasa Katonda akutemera ekkubo nsabira omuntu yenna nga Katonda omwesigwa ono walootanga ebirooto walootanga oli ne president walootanga oli ne kabaka Katonda omwesigwa akusitula akutuusa abanene gye babeera nsembayo nga nsabira omuntu yenna ayagala okulokoka Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu Katonda akulokole oddeyo mu kkanisa ove wasitaani amina mulinnya Yesu Kristo tusabye amina thank you so much tetugenda kubanga tusuka olunaku olwaleero musumba njagala kwebaza obudde bwo n'ebigambo the words of wisdom you've shared with the public thank you so much abalabi baffe aba extra digest mugoba nsonga nsigadde nze Ibrahim Mukasa nebaza ttiimu yange Daniel Mugoya Oga nja kutumira ogoyo nali mumanyi nga muva mwavu naye sebukati alinnya n'ennyonyi yakikuba obulamu bwakyuka era naye aba ayita mu tawuni omwo
n'alaba alinayo kye yeetaaga n'asendabirwamu n'amuwaayo bwe mukubonera obukulaga nti omuntu kati obulamu bukyuse alaba nga kyalina kiri worth okusharinga n'omulala buli lwaba omuntu ng'alina kyalina naye nga takita manya obulamu bwe n'ebirowoozo bye alowooza ekyo kyalina ate kitono nnyo alina kunyakula kirala. Njagala kutumira muganda wange Damascus muyimbi wa nnyimba eziriyo emyoyo nkwagala nnyo my brother one love alimusituka agenda kuba wamannyo nja kutumira Richard nkwagala nnyo Richard yanguye emirimu Richard kuwash house awo mulaba nnyo mu services za Sunday abeera so busy here and there tasaba nakusaba bakirira bwayambuka blessings my brother Richard. Sebanga wa Seba Air Cargo one love my brother Chakabinyo. Daniel Mugo ya Keith Kanabetone Senabulia Idris Lukwago one love Lindako njogereyo kamu yese omuzei bannange mutukyalirangako ku kyaki abadde obijjeeko musajja gwe mutima mbigwa mutukyalirangako ku kyaki alina essinzizo erimu gyali board member naye mumanyi ebintu byembimanyi he's a good man. He's a good boy. Yeah. So nansa nayo tubeera ne services nnya. Njagala nnyo abantu baziyige. Kubanze bwenagenda ku kyaki obulamu bwakyuka. Yeah. That's why ndagira abantu. Ejo zitwadde ku radio ya ba Nimrod. Nasabidde pate nesabira abantu. Nasuze bubi. Kuba esaala waliwo omuntu ataliddamu kubonaabona after that prayer Ibra. Yeah, bwekiri. Mu linnya lya Yesu. Kakati tubeera ne services nnya nzogereko. Esooka etandika saa 8 endala etandika saawa 4 njogedde mu luzungu 8 o'clock saawa 2 ez'okumakya ebeera mu luzungu lwokka. That is the first service. Yes, second service saawa 4 ez'okumakyera naye ebeera mu luzungu lwokka. Third service saawa 6 luzungu n'oluganda interpreted. Fourth service saa 8 kati buli service etwala 2 hours. First 2 English, last 2 interpreted. Then ebusaabala buli lwakusatu saawa emwezi ekiro paka nnya kitundu nansana buli lwakuna then Kyambogo primary school playground buli lwakutaano. Kantu akonjagadde nkayiseewo kikulu nnyo nebazeeko n'abakuba endongo yange bakulu nnyo mayinaku zino ndwawo nnyo okuba ku interview kakati kyolaba njogedde abakuba endongo ku zi radio neziterefayina nezikirabu munnange mwebale nnyo mwebalire ddala emyaka 18 okuva kulengera embaata kani komaweeka biriba bitya duka emisinde bamuyita Yesu kama njagala kumanya duka emisinde Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga duka emisinde wannaza genda ku ani ayinza otula mukama about 18 years okugenda ku all the way ku omwoyo we ale wano kate okugenda ku naye Katonda wabana kwakola Katonda wabana kwakola olaba ne Yebula yali munaku ne Museveni naye yali munaku olaba Bobiwine naye yali munaku kuzamu bantu ki suubi yes waliwo n'akapya akajja mu kalinde abakuba endongoyo mu birabo ebyenjawulo nange mbatumiddeko nnyo badijja ab'enjawulo mu birabo mpita nnyo mu Kololo mu birabo by'Ekololo awo ng'endongo yesindogoma olumu era nali ngamba oba olabika mwoli nempeta ne nyingira ekirabo saakusangamu naye ng'endongo yali ekuba nnyo twalina Idris Lukwago oyo ategeera nnyo ebirabo mu Kololo nangakati kino ekirabo kyekisinga okukola n'akinyingiza njagala kukyalako ku home ezo osobola okujja ku ashpass nogenda njagala gendako mu baana abo ogenda n'obalaba nobatwalirayo ekintu as a family. Abatulaba ebifaananyi byolabye mu bbanga ebyo ebyewujja ebyo mu luzungu bye bayita ebya drone bikwatiddwa omwami amanyiddwa nga Mike Sebalu kafulu mu kuddukanya drone era nga muvubuka omutendeke bw'oba oyagala drone pictures osobola okunnoonyaako oba okutuwandikira ne tukuwa ennamba ya Sebalu Mike avuga drone ategera nnyo drone. Thank you Sebalu. Yabadde ku bifaananyi n'okubeebaza bannayi neebaza nnyo media ya Uganda
on a big note oba bukedde oba monitor oba NTV oba NBS oba BBS oba chi oba New Vision bebazimbye worship house nze media kati nga kino kyemukoze drone ne mugikwata ne mugiraga abantu oba kitegeera like ennaku zino kifumiza nga tomayita abaana abo kababeere ba blogger baani batuzimbiddeko ekkanisa beebale nnyo of course mulimu abakyamu naye be batono nnyo ababi mwebali naye batono nnyo tiimu bwegenda ne bagikuba emipiira 2 ku mipiira 10 esimenge eba nnungi tufokasinge ku 8 gyewangu mwebale nnyo mwenna waliwo n'abaana abajjangawo nga bazikwata mawule kati twafuuka bawo omusanga mukyaki nga tali ku kamera nga zikusaba. That is very good. Mike Sebalu on drone. One love, my brother Chakabinyo. Idris Lukwago. Daniel Mugoya, Keith Kameto, Nesenabria. One love. Extra digest. Church radio. Please download our app. That is for iOS. Neko Android. Neko Android. Yeah, please, you just put in Church Radio, UG Church Radio. Actually, I have downloaded the man kwa UG. Church Radio, Muziki first. I have a dream that even Church TV will come. Katumale kanisa. Yujija kubeera kumpewa everywhere in Jesus' name. Amen. Yeah, people are listening in. Tukuba music here. That is very as good. we prepare for the big thing. So, guys, download our app. We on your TV. We on Afro Mobile. Church Radio. Thank you so much. Tetugenda kuba tusukawo wano mbagaliza birungi byerere Omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba. Thank you so much.